mwanwaniride kubanga basinga mu manyi nganze nenze kunze sikyakabi bakoyi munsonyiwe abaana bafa bakansala bange abalungi mwebale kuwangula mwana abantu babisize mwana naye mbasaba muleme kutuula butuuzi ekiguli kibeere kingi nze navuddeyo kubanga mwayimuse ne mugamba aveeyo ono kyali atutya nnyo bw'oyimirira n'ogamba no teziwera 7 weziba ziri 6 kati nga tannadduka kubanga atutya nnyo bannayuganda bali mu badde abasajja bajja ewange ku ssaawa 9 nga sirina musango nze sibbanga ku muntu sirina mmanja nti nali mulyazamanyiza sirina gwenvuma sirina gwenzalawa abasajja bajja ne bamenya ennyumba yange ne bankubakuba okujula okunzita okuva emagero okutuuka ku CMI nga sikyasobola kutegeera nti ono yetamale oba ono yekakumirizi baneiba bange bonna batya nga bamanyi nawedde abasajja nga bankuba bambuuza pulaani B banange pulaani B abantu yemwe pulaani B yemwe bebakwata ne babateekayo yemwe pulaani B yaabwe babatunuuliza amaaso bagamba abakulembeze tebatunulidde Bobi Wine ajja kuba pulezidenti ng'ali mu konvoyi kuba ye yawangula baamuwa yawangula tebalina kye bamugamba yawangula Uganda yonna tebalina kye bamugamba naye abantu mwe bwe bateeseyo ng'abamutuukako yemwe buliigi yaabwe batuusa kuoli mwe muyina amaanyi gaabwe muyimuke mubawe ekibuli tebajja kuva mu mayumba nga mutudde mutuuzi musibye amataayi muvimba baboyi mubeeremu mwana muyimuke mulwanire bakyalira nze debi musobola okunwalira kuba mumanyi nti oyo selekita kyali waffe yoyo naye olwo abaana b'omu kirombe Ruzira abaana b'eri Kasenyi abaana b'Egomba abaana b'Embaale abaana b'Ebusi eri gye tutatuuka bonna nga bagamba mwana akasajja kagende katufuze bubi Museveni yali wa 36 yafuna kirowoozo kyagenda kubba mundu mu maki mu balakisi ffe twagenze mu bantu ne tubagamba bannaye leka tukyuse obuyinza mu mirembe lwaki temubuuka abantu kye bamagamba muzuukuke baana muzuukuke bakanza mmwe mulimu essubi ly'abantu nze mbabuulira njagala nnyo okwebaza famire yange pulezidenti mukyala wange mwana kyono simanyi kyakuwa n'abantu mwenna aba Uganda n'abali ebweru mwenna lumbuye boyi bagiyita kemiko tebalina kye bagamba naawe kiyo naye nga kyakabi nnyo bebaziza nnyo mwana mwebale kuwangula omuyekera twamuwangula talina kyatugamba bakuba abaana bamaama musirise njiddamu bakuba abaana bamaama musirise bamaama mumugenda okununula ensi eno nze mbabuulira bajjanye eddoboozi ly'omukazi mukyala wange yayimuse omuwaati yanwaniridde nenvaayo bigambo bye byokka abasajja abamiritale bakedde nga balwana nga ngamba nze nakolaki nze bwe baleetere mundu z'obugero bubiri enjegere enzaani naye nga kyasi kigambo kya mukazi yabagambye mumpe bba wange bamaama abaana baffe bonna abaganda baffe bato baffe bakulu baffe bali mumakomera batujje mu militale abantu 23 ne batwala ebombo bataddeko 2 nze owa36 n'ow'73 abali anda mi bonna babalimandinze ekitalya eri kattiro eri teriyo mirembe mwana muyimuke tulwanire baganda baffe ndeyanziza nnyo baganda bange Okay, bana bananyini motoka zino UBD 337Y UAV 536T nebaze ne wano watwala mulwadde mu ddwaliro tujje motoka zaffe banaye kikikyo waji kala iyi mwera bino plate pozi mwazeoze bagenze alinda batabukira ndiro kuba muvugazi UBD. Okay, toka okusaba ebintu bibiri. Simanye oba abali erudde eno bandaba bulungi naye nze nange njagala
sibalaba naye mbalengera naye njagala mbeere nga mbalaba n'obalengera nga mbalengera n'olwensonga eyo nja kusaba abaganda baffe abakamera waakiri mwewemu ku mabanga matonotono oba mukakkaneko wansi. Njagala nnyo byenjogera nga mbyogera naye nga benjogera nabo mbalaba mu maaso. Mwekakkani mwetulireko bannange. Nja kusaba ne Selector Devi oje wano, njagala bino waakiri ebisooka mbyogere nga ndi naawe wano. Olutalo nga luwidde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo nga luwidde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. People power, our power, people power, our power. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Weewale nnyo Devi olw'ebigambo by'oyogedde, ebisinga ebimbadde ku mutima obyogedde. Njagala okwebaza olw'obugumu. Yimirira wano, njagala bakulabe bw'ofaanana. Nja kusaba baganda baffe bannamawulire bambi mukakkaneko wansi oba mwewe ku mabanga. Tubawanye ekitiibwa era tusanyuka nnyo bye twogera bwe bibatuukako, bwe mbituusa ku bantu. Naye njagala nnyo ne bano abakulembeze nabo babeere nga bampulira. Musobola okukakkanako baganda bange abali ku kamera. Waakiri kamera zammwe ne ziba nga zigenda mu maaso, naye ne bano abakulembeze ne mba nga mbalaba mu maaso. N'abakulembeze kambasabe tubeere bakkakkamu. Basebo ne bannyabo, bakulembeze bannange mwenna, nsanyuse okufuna omukisa ogwogerako nammwe. I will mix languages. My brother Joel moved that we use English, national language, which I agree with. But one writer said that if you want to speak to the minds of people, you speak a language that they understand. But if you want to speak to the hearts of the people, you speak in their language. Bangi nnyo si Baganda naye olulimi Oluganda balutegeera, kuba bangi tebafuna mukisa kugenda nnyo ku ssomero. So njagala ngategatte ennimi, nja kusaamu ne ku Lukyoli abalumanyi ne ku Lunyankole. Agasina genda wala, njagala tukubireko omusajja ono mu ngalo. Si ku lulwe ye ng'omuntu, naye ku lw'abantu abasinga obungi abalinga ye. Yesterday in the morning, zabadde ssaawa nga nyaza ku makya, nafunye esimu ya mukyala wange yavuze, naye nagitunulira ne yeekanga, nasooka nadduka nampita nagamba jangu olabe n'essimu nga kuliko essimu ya Lule. Ono mwami ye Selector Devi, erinnya lye epaatike naye nga ye Lule, kuba twali tumanyi balina okuba nga bamutta. Nayogera ebigambo bino, nagamba boy, omuntu yenna yenna asobola okudduka okuneeyimirira, bano abasajja bantwala bombo mu kkooti y'amagye. Ne tukakasa nti mulamu, nesaba Honorable Ssekabira n'agenda, bino byakoleddwa ne bamuyimirira mu kkooti y'amagye. Nasemba okumuwuliza, twayawukana naye ekiro ekyo nga tumaze okulya ekyeggulo ffenna, n'agenda wali ewuwe kuba tubeera ku kyalo kyekimu. Era abasirikale bwe bamujja nga 12 omwezi gwa January taddangamu kulabika paka kati okufaananako n'abantu abalala bonna. Naye nkoze bulungi bweyogedde ku bigambo ebyo, kubanze bwe nkulabye okiikiridde Sharon aliwa. Oyo Sharon yayinanga obuviri nga bulasita nga bweyagaza nnyo nga yeepanka nnyo. Y'omu ku bannaffe bamukwatira lira ne bamusibira eyo gye bamusalirako enviiri. Ng'ono yayinanga olukubo lwa Kwame Nkrumah mu mutwe, bazimusalirako omukomera. Anzijukiza abaganda baffe bangi nnyo. Nubian Lee, kakasa bwe munaamulabako temujja kukkiriza nti Nubian Lee era naye bamwaka enviiri zonna ne bamuyisa nga bwe baagala. Ba Edi Mutwe n'abalala bangi nnyo. Bano abantu bakiikirira bannayuganda. Devi talina we yeesimbyewo, si kansala si MP, naye tubadde naye essaawa 24 ku campaign trail eyo nga tusomoka masasi. Abattiddwa ne battiddwa. Franka talina we yali yeesimbye, Edi Mutwe talina we yali yeesimbye, Nubian Lee talina we yali yeesimbye, n'abalala bonna. Njagala bakulembeze bannange nga sina kye nabagambye mumanye ti muli bakozi b'abantu bano, muli basaabantu b'abantu ba bulijjo.
yensonga lwaki tuli wano abantu ba bulijjo abasisi ba chapati abaguzi ba boda boda bamama bakola mu katale be balonda mmwe mubere eddoboozi lyabwe mubituuseeyo nabategeeza mu ntandikwa nga tutandika National Unity Platform ti National Unity Platform ye political wing ya people power. First and foremost tuli people power. People power kitegeeza obuyinza bw'abantu oba amaanyi g'abantu abantu ba bulijjo ffe abeesolawo okuyo okulembera abantu abo twayimirira ku lw'abantu abo okutuusa ebirowoozo byabwe kya mukisa mulungi tutuli wano olunaku lwa leero njagadde nga sinnatandika okubaako kye bagamba tujjukire baani be tukolera na birowoozo by'abaani bitwetise basebo ne bannyabo ebirowoozo by'abantu ba bulijjo abatakoma bukomi kulonda abo abasibibwa mu komera abo abatemulwa ab'essaawa zino abatamanyiddwako gye bali famire zaabwe tezimanyi gye bali wabula nga be batutembeta okututuusa we tuli era nga tulina obakiikirira sebo neweddirayo n'otula oluvannyuma n'obanjulira ensonga abasebo ne bannyabo nonzikirize mbayozeeyoze. Congratulations comrades, mwebale kuwangula. Bwe ntunulira mmwe ndaba obuwanguzi bw'Abannayuganda. Olwaleero njagadde okufunza obubaka bwange mu bigambo bibiri. Okusooka nayagadde okubayozaayoza, okubapulisa, okuwangula, kuba twawangula. Just mmwe mwekka mwe mwalangiriddwako naye twawangula ffenna. Nze kamwa kwogera gwe mulaba mulina kumpita president elect kuba Museveni twamuwangula. Museveni ng'akozesa mwami byabakama n'amagye ne banne nga bawambye zi TV ne zi radio stations yewaŋŋamya bwewaŋŋamya mu ntebe eyo naye talina kubeeramu. Twamuwangula. I can say that without fear of contradiction that we defeated Museveni decisively. So mbayise kubayozaayoza, mbayise n'obbagamba nti tebinnagwa. Tebinnakola ki? Tebinnaba kuggwa. Bangi nnyo bafubye okubajja ku mulamwa. Mwami Museveni afuba nnyo okulaba nga wano wetuli awamulemye okusukka abajjawo. Afuba nnyo okulaba nga Bannayuganda ateekawo ekifaananyi tutumuvize on. Nedda ssebo tebinnagwa. Museveni twamuwangula era obuwanguzi bwa Bannayuganda bulina okusomebwa nga bwe bulina okubeera. N'olw'ensonga eyo tebinnaba kuggwa, tebinnagwa n'omulundi n'ogumu. Naye nga tebinnaba kuggwa mwena mukimanyi nti nga 16 Mwami Museveni ng'alagira mwami byabakama bagenda ku TV kamere precise bakozesa TV yaffe gye bayita NBS okulangirira era nawandiise ne protest letter kubanga mu nsi ey'abagonjufu bwabawo kyotalinamu kyebwemulugunyamu era okituusayo mu bwerufu fe yenkola yaffe. Ne balangirira mwami Museveni nga tewali results n'ezimu ze basobola tulaga nga baggyeko internet nga basibye abantu bonna nga nze wano majege geetoloddewo. Naye kya mukisa mulungi nnyo nti ebitongole byonna ebyamawanga amagatte European Union, US n'abalala bonna baavuddeyo ne balaga mwami Museveni nti tebigenda kubeera nga bya bulijjo. Mwami Museveni teyawangula. Naye ng'ebitongole ebyensi ez'ebweru wa Uganda biri mu kubanja, abalina okusinga okubanja yeffe kubanga nannyini mufu yakwata abakola ki? Having said that, ladies and gentlemen, now you are the leaders. Ebisinga tujja byogera n'abantu naye mwe nga bakulembeze obubaka bange bwenjagala okubawa. Okusookera ddala, when we went out there to compete, initially we had not introduced National Unity Platform. So there were many candidates that wanted to run under the People Power brand. When we introduced National Unity Platform, era nga twagala okufuna candidate omwomu. Bangi mwafuna flag, bangi tebafuna flag. Ne mugenda okuvuganya. Newankubadde mwali mwogera enjiri y'emu. Nga bwe tuzenga tubagamba nti oluvannyuma lwa byonna obuyinza buddayo eriwa mu bantu. Abantu ne bakola choice gye bakola. Manyi yabangi n'omwe mukyalina okwemulugunya. Naye abantu ne batuleetera mmwe.
kati tulina mmwe tekitegeeza nti be mwawangula bali tebalina mulamwa kuba mwali mugaba obubaka bwe bumu bwe kiri nti tebinaba kuggwa mikwano gyange ate nga mumanyi nti Museveni ayagala nnyo okulaba nga twabula kibakakatako mmwe ng'abakulembeze okumakinga sure nti saawa zino tugattiŋŋana. It is very, very important to see that we forge unity as forces of change. Banji mwali muvuganya n'aba NUP bannammwe abalala bali mu bina birala naye nga bakkiririza mu mulamwa ogwa people power era ne tu introducing NUP most importantly nga twagala okufuna simbo egenda otugatta. Tatuli wano olunaku lwaleero kikulu nnyo okulaba nga tuforginga unity eyo, kikulu nnyo okulaba nga tukwatagana ne bannaffe naddala abo abaagala enkyukakyuka. You are not each other's enemy. We should focus on the problem and the enemy. The problem of Uganda is Museveni and Musevenism. The enemy of Uganda is Museveni and Musevenism. Njagala ekyo mberenga mukimanyi mwenna. Mulabe wa Uganda ye Museveni, si kansala muno gwe mwavuganya naye, si oli gwe mwavuganya naye kuba meeyo oba kuba MP. Ekizibu kya Uganda ye Museveni. Kimusanyusa nnyo okulaba nga tulumagana ng'enseenene. Kimusanyusa nnyo okulaba kati ng'omulamwa gwe muddako gwa oli yanemesa okuyitawo, oli yakola ki? Njagala mmanye zenga kibagamba n'olwaleero nziramu ne kibagamba ti ebifo byammwe bye baabalonzeemu tebirina mulamwa nga Museveni yakyali president wa Uganda. Era omulamwa gwaffe twajja under the hashtag we are removing a dictator. Ensonga lwaki na stepping out of gye bayita comfort zone. Nene simba ogenda mu parliament nga njagala kozesa platform eyo kulwanyisa dictator. Yensonga lwaki tewansanga nga muzi komiti zakosase zana komiti kyendala lwaki kubanga Museveni bwayagala okozesa obwo abakasukire mu crimes mu lwaniro obwo nga bwanyagulula eggwanga. So kati abagezi babuukirawo era nkimanyi nti kati mwe bagezi bannaffe. So kiri very important ne mukimanya. Sawa zino ayagala kubateekera obufo obwo mu maaso. Anonyamu mmwe kati mweba elite. Omulamwa gwe twajja nagwo abantu bali baagala kweddiza nsi yaabwe era balaba nti mummwe kuba mwe bakansalazi mwe bakulembeze abatukira ddala ku bantu. Abantu omulamwa gwe baliko tebaguvangako gwa kweddiza nsi yaabwe. Mbasaba temubeera compromised kuba musobola okubeera compromised nga temumanyi na kumanya. Nga tomanyi kumanya nti okudde ku mulamwa n'otandika getting comfortable. Ensonga lwaki mpisa omulenzi mumulabe be bano abantu betulwanirira. Mu mbalirira yaffe twabazenga abaana abasuka mu 13 bali mu komera bangi tebamanyiddwako gye bali. Ono David tafunye budde bumalayo naye gye baadde bamusibidde wabaddeyo abaana nga 6. Abo abaana batunuulidde ffe batunuulidde mmwe okutuusa amalobozi gaabwe. Uganda is not a functioning state. No, it is not. Tebakugamba nti ogeze mu parliament ogenda kukyusa kinene. That is a fighting front. Ogenze ku front kuyimusa nsonga z'abantu naye ng'ensonga esinga obukulu bantu kubajja mu buddu, bantu kubajja mu busibe. Kuba mumanyi nti Museveni kyayagala NRM caucus eringa parliament y'eggwanga. Ate nabo ne baba tebakkirizganyiza naye aleeta amagye n'ezelikopita ne zeetolola parliament. Si bwe gusoso kiraba. So njagala mmanye nti you're not each other's enemy. Abantu bwebanga for now oluvannyuma lw'okubba obululu obungi nti mwe bakulembeze sofa betwina on ground naddala mwe mu Kampala. Lwaki bino mbibagamba mwe abali mu Kampala kubanga muli bakulu nnyo ekitandikidde ku mwe kibuna eggwanga lyonna. Mu kulonda kuno kwabaddewo mwalabye abantu kye bagambye, mwakirabye n'omuzibe yakirabye. Now it's very, very important that you push that forward. You are not each other's enemy. Nakyogerako ebbanga erisusa omwaka nti buli muntu yenna ng'olaba byakola byanguya okugwa kwa Museveni oyo munnaffe wadde wa kibiina ki. Naye omuntu yenna gw'olaba nga byakola bipulemezako Museveni ne bw'abanga kugamba wa NUP oyo mulabe wa ggwanga. Ekyo mbasaba buli omu akijukize munne. Very important. Nabadde nyumyako ne mukwano gwange Dr. Besigye n'addamu ekigambo kye yaŋŋambako olumu ng'era tunyumya. N'agamba nze experience yange nzize ndaba nti the biggest enemies of the struggle are the winners, are those that win positions. Njagala okubasaba nti tukyuse narrative eyo mu bikolwa byaffe. Kireme kubeera nti buli awangula ekifo kye oyo baba mpakidde mu mugati mukamwa kusirika.
Banange temuli safe, tewali ali safe. Right now tulina front, a bigger front to even fight further. Ngaba baka banatula mu parliament ngomulamwa kulwanirira kufuringa Uganda. Ne mu councils eye Kampala wire divisions basaba kiberebwe bukityo ne mu gwanga lyonna baganda bange. Kakiri official timuli bakulembeze. Then site katocha kwata bukwasi flag wabula osobola okozesa akamwako n'obyogera wali ku floor ya council. Abana bageto bakulabanga MP waabwe obanga MP ndebe bituufu bannange mwenna ba councillors genda ne confidence eyo ngomanyi nti abantu bakusindise tebalina kye bagamba to batu mubadde mubatya nenga tenga abantu banna bana balonda nenga tenga abantu babalonze kiki kye babagamba tebali kye babagamba. Mission gye tuliko yakujjako ani tukibagamba lunye era njagala okubakunga buli omu akozese buli ngeri yonna gy'asobola ngeri non-violent ate ngeri mu mateeka okulaba nga tujjako nakyemalira Museveni. Mission twagitandika dda bangi nnyo nnyo mubadde mukitunuliza Kyagulanyi njagala okudisa mbebaza olw'ekitiibwa n'omukwano gwe mumpa naye ate temunfuula ka Museveni kalala no. The city overall is saying about now so my mission is to make sure we create as many Kyagulanyis as possible. Buli omu abeere Kyagulanyi so temubitandika bino Kyagulanyi kasagamba no buli omu agamba obubaka bwaffe si bupya era nkwebaza amaama olw'okyogerako ekyo. Obubaka buno si bupya bwa bannayuganda nze nkiikirira bannayuganda era bwe nkeera ku makya ne ntandika okujoboja nga njogera bye batategeera nga nkyusa ebigambo byange bonna tekitwala ddakiika. So njagala mmanye nti eno mission ya bannayuganda omulamwa guli clear buli omu agumanyi. Buli omu agumanyi sigenda kwetaaga kugamba. Sakera ku makya ne bagamba nti waliwo plan A ne plan B. No. Babegamba mpulira njogera ekigambo plan B. Plan eryemu plan A yakujjako Museveni mu buli mbeera yonna. Ensonga lwaki mugamba tebinaba kuggwa. Munfuno bakyenjogerako. So it is very important that you know it. The plan is to remove the dictator and we will succeed. Kisoboka. Kisoboka. Gamba muno nti kisoboka. Yes, ate kigenda kubeerawo. Mujukira nti already yali agezako kiteeka mu bannayuganda nti tewali asobola kuwangula Museveni n'okulonda bya bwerere. Twagenda mu kulonda kuno nga tumanyi ti Mwami Byabakama mukozi wa Museveni. Mwami Byabakama gwe bakozesa okubayiriza Dr. Besigye okumusaako omusango gwa reepu kati yakuli akakiiko k'ebyokulonda. Twagenda mu kulonda kuno nga tukimanyi naye ng'amaanyi gaffe n'obwesige buli mu bannayuganda. Era ne tugenda